السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. وقال جل جلاله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. amatenda majjufu tugatenda ne wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga yenna nnyinigo tewali mulala alina matendo majjufu. Mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu washiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'ekigendererwa kyakubanga tumusinza. Buli wosinza Allah oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu oba ng'omuntu, buli woobaako kyokola ng'ekikolwa ekyo kiraga bujeemu bwo eri Allah subhanahu wa ta'ala oba kujeemera Allah, obuvunaanyizibwa bwo obwakutonza oba obusuddewo era oba obuvuddeko nga tokyali ku bwo. Kiba kyewuunyisa okukwata omwana yenna, omuzadde n'akwata omwana n'amutwala ku ssomero ng'ekigendererwa ekimututte ku ssomero kyakusoma. Omwana n'atuuka ku ssomero n'adda mu kukola ebikolwa ebitamutwala kubeera ng'asoma oba bitamutwala kubeera ng'akola, ebyokusoma n'abivaako. Kiba kigenda nnakuwaza nnyo omuzadde amulabirira. Nabwe kityo naffe Allah bw'atyo yatutonda n'atuteeka ku nsi kuno ng'ekigendererwa kyakumusinza. Ng'omuzadde waakwata ssente n'aziteeka ku ssomero aweerera omwana, fiizi n'amuteekayo, eza lanki n'azisasula, ez'entambula nazo n'azisasula, nga waabikola byonna ne Allah subhanahu wa ta'ala atuyinako obuvunaanyizibwa ku byonna ebitegeeza obulamu bwaffe. Atuliisa Allah, atugabirira Allah, atwambaza Allah, atuwadde obulamu Allah, buli kimu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala ekitegeeza obulamu bwaffe oba ekiviirako ensonga y'okubeera nga tubeeramu mu bulamu buneeno nga tuli mirembe, Allah abikutukolera. Ekyewuunyisa nti ate wamaliriza okuba nga abitukolera ku buli azaamaanya bwaffe, tulinga mwana akutte essomero nga bamututte kusoma n'atuuka n'akola birala. Naffe tuli ku nsi nga Allah yatuleetako kumusinza, amazima tuli mu kukola birala. Si buvunaanyizibwa bwo okugabirira abeebuwo kubanga buvunaanyizibwa bwa Allah. Si buvunaanyizibwa bwo okubeera nga gwagenda okulabirira buli muntu yenna, obuvunaanyizibwa bwa Allah, wabula obuvunaanyizibwa bwo obukulu ng'obusigadde bugoberera bugoberezi kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo kozesa akakisako ekyayina kenkyayina ak'okusinza Allah, osindizeemu Allah subhanahu wa ta'ala. Saawa yonna kaggwawo, bangi nga beegomba oba oliawo essaawa zino senga babadde basobola okuddizibwako ku duniya, walawu saa ne weeba ssaawa emu yokka basobole okusinzaako ku Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga tekyasoboka. Gwe Allah akuwadde akusaasidde, okyasobola okubeera ng'okola byonna by'oyagala, oba kujeema n'ojeema, oba okugonda n'ogonda. Nabwe kityo akakisaako Allah kakyakuwadde, kakozese bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga ekyengera tekiddiriŋŋana mirundi giwera. Ebyengera ebimu Allah abigaba omulundi gumu nga kasita amalo kikuggyako kiba kigenze, kiba tekigenda kudda. Mu bimu ku byengera Allah byagaba omulundi ogumu nga senga aba kikuggyeeko togenda kuddamu kukifuna, ne wooba oyagala otya, kyekyengera ky'okuwangaalira ku nsi eky'obulamu bw'oku nsi. Ekyo ekyengera kijja omulundi gumu mu bulamu bw'omuntu. kasita kimaliriza okuvaawo tagenda kukiddamu kukifuna ate ng'agenda kuba yeegomba nnyo okuddamu kifuna.
ebbanga lyamala oba ebbanga liba yamala nga teyakikoleramu ebyo yali alina kikoleramu. Nabwekyo akakisa Allah kakyakuwadde, ekyengero ekyo Allah kyakuwadde ekyobulamu, fuba nnyo okulaba ng'okikozesa mu ebyo by'olina okuba nga okikozesaamu. Olunaku lwaleero njagadde okwejjukanyako ku nsonga oba oliawo ensonga enkulu ennyo mu bulamu bwaffe ng'Abasiraamu. Ala wahiya albaraka, nga kyekimanyikiddwa ng'emikisa. Abantu mu bulamu bw'ensi bwe tuwangaaliramu tuwangaala tunoonya emikisa. Omuzadde anoonya omukisa mu mwana we, omusajja yenna anoonya omukisa mu mukyala gw'anaawasa, ku mulimu onoonyayo omukisa. Kwegamba buli wantu wonna, ewantu wonna ewatali baraka, ewatali mukisa, tewayinza kubeerawo mirembe, tewayinza kubeerawo bantu ne beeyagalirawo. Kakati ekintu mu bulamu bw'omuntu ekikyasinza okuba ekyebbeeyi ekinoonyezebwa buli muntu yenna gwe mukisa. Naye ebiseera ebisinga tukinoonya mu nnoonya etali ntuufu. Emikisa kituufu okuginoonya era olina okuginoonya, wabula abasinga tuginoonya mu nnoonya etali ntuufu. Omuntu n'okwata ekkubo n'ogenda ku basawo Abaganda mbw'onoonya mukisa, n'okwata ekkubo n'ogenda ewa seeka mbu akusomerere, bano baseeka abeera nga baajja tisimanyanga baani mbw'onoonya mukisa. Kwegamba mu mbeera eyo ne tuba nga tunoonya emikisa mu mbeera ez'enjawulo, naye waliwo enkola Allah subhanahu wa ta'ala oba amakubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuteerawo, nga senga amakubo ago tuba tugakutte tugenda kufuna emikisa mu bulamu bwaffe ng'Abasiraamu. Tugenda kufuna emikisa mu bulamu bwaffe mu buli kyonna ky'onaakwatako. Senga onaabanga weekutte ku nsonga ezo, ensonga ezo abamanyi ze bateerawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yayogerako, Allah subhanahu wa ta'ala ze yatunnyonnyola n'atugamba nti bino bwe n'abyekwatako, nga buli ky'onaakwatako senga onaaba obyekutteko bineeno kigenda kubeeramu omukisa. Twerekereze oba tulekeraawo mu mbeera y'okuba nga tunoonya emikisa ate okugenda okuginoonya mu mbeera embi, embeera ey'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'ogenza onoonya mukisa bagambye sooka osaddaako enjiibwa, simanyanga sooka osaddaako simanyanga obuswiriri bw'empologoma. Kwegamba ebintu ebitasoboka na kusoboka, naye ng'omuntu ebyo byonna abikola anoonyamu ki? Mukisa. So enkola zino oba ebintu bino senga onaaba obyekutteko mu bulamu bwo ng'Omusiraamu, ojja kufuna omukisa mu bulamu bwo nga teweemenye, nga tugenze na kugenda oba oliawo bantu basinga gye bakola ki? Gye balaga. Allah subhanahu wa ta'ala ekimu ku bye yasuubiza abantu b'ensi eno okusobola okubeeramu emirembe, oba kye yali asuubiza abantu senga baneekwata ku bintu eby'enjawulo omuli okumutya. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, senga abantu b'ebitundu eby'enjawulo baali batya Allah subhanahu wa ta'ala, amanu nga bamukkiriza era nga bamutya, lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Allah yagamba nti twali bagguliddewo barakaati, emikisa okuva mu magulu omusanvu, wal ard, n'okuva mu nsi nga zibayiikira buyiikizi. Barakaati emikisa. Walakin kadhabu, Allah agamba naye twalimbisa oba abantu balimbisa ne bava ku ebyo Allah byabagamba ne bakwata makubo malala ge bagenda okunoonyamu emikisa. Allah agamba fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, ku lw'ebyo ebikolwa byabwe bye bakola banoonya emikisa baginoonyeza walala, babeera mu shiriki buli kaseera, babeera kati weewuunya omuntu esinkana Omusiraamu ayina byayambadde mu bulago, ayina byatadde ku mikono, ayina ebiri mu waleti, anoonya mukisa. Kati Allah agamba fa akhadhnahum, ku lw'ebyo bye bakola ebyo Allah agamba ne tubakwatako. Kyova olaba embeera ey'akanyogo bagituukamu. Naye buli we tunadde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne tumanya nti barakaati emikisa tuyina okugifuna, naye tuyina amakubo ge tuyina okuyitiramu okubeera nga tufuna emikisa egyo, washibu Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuggulirawo barakaati. Ku mulimu gy'okola oyinza okuba essaawa zino weekwasa ogamba teriiyo mukisa, naye ate nga gwe kennyini omanyi by'okolerawo ng'ebyo byennyini bye bijjawo omukisa. Ampuliriza, bingi bye tukola ebigoba emikisa mu bulamu bwaffe nga ffe tulowooza nti tugisembeza. Ekyokulabirako, omuntu okukola shiriki ng'anoonya mukisa tekisembeza mukisa, tekisembeza baraka, wabula ate kigisembezaayo oba kigigoba mu bulamu bwo.
oyinza okufuna byoyagala okufuna, oyinza okufuna sente ng'oyise mu shiriki, naye ate sente z'ofunye tezirimu baraka, tezirimu mukisa. Kyova olaba nti ojja zifuna zibeere nga zikuleetera bizibu buli kaseera, obeere mu kweraliikirira, obeere mu kukola bino, obeere mu kukola bino eno, kusaddaaka biki. Sente wazifuna naye tezirimu baraka, kyova olaba tolina mirembe, kubanga wazijja mu shiriki. Abantu bangi banoonya abaana ne batuuka ne bagenda mu shiriki, okukola shiriki. Wandi Allah asobola okuwa omwana ng'oyitidde mu kkubo eryo erya shiriki, naye omwana Allah gwakuwadde tagenda kubeera mu baraka, tagenda kubeera mu mukisa. Kyova olaba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza mu bulamu bwaffe, mu bulamu bwo ng'omusiraamu, okuyitiriza ennyo okusaba baraka, okuyitiriza ennyo okusaba omukisa. Mu dduwa za nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa ez'enjawulo, naye buli we yasabanga teyeerabira kusaba ki? Baraka mu nsi muneeno. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي الله تكسبوا توي برونجي كالدنيا وفي الآخرة نكو قيامة نيه برونجي بنينو nga biri muki biri mubaraka. Nawesho mbulamu bwo ng'omusiraamu ng'omukkiriza noonya baraka, noonya omukisa, naye mu nnoonya ekyasinza okuba ey'obuvunaanyizibwa, ennoonya etagenda kugoba mukisa mu bulamu bwo, ennoonya etagenda kukuviirako kufuna bizibu. Osobola okufuna leero ekintu ky'oyagala, oluvannyuma lw'emyaka ate ne kikufuukira ekirala nga wejjusa ng'ogamba kale senga nakireka. Bantu bangi tubalabyeko ng'afunye ssente n'amaliriza ng'embeera gy'afiiriddemu ate mbi yakumukkakanya. Bantu bangi bafunye ebyobugagga, bantu bangi bafunye abaana nga babajjeeyo, naye enkomekerero buli Allah wakuteera baraka mu kintu, enkomekerezo yakyo egenda kuba nnungi. Buli Allah wanajja baraka mu kintu, ekintu ekyo n'owona akiraba nga kirungi kitya, wallahi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala enkomekerezo yakyo egenda kubeera mbi. Newankubadde gw'ojja kulaba mu mbeera yakweyagala, oyina sente, abaana oyina, naye temuli ki. Nabwekyo saba washibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe albaraka emikisa mu bulamu bwaffe. Ensonga gye twagala okwogerako ddala esookera ddala ereeta baraka mu bulamu bw'omuntu, ensonga esookera ddala ereeta omukisa mu bulamu bw'omuntu, qira'atul Qur'an, okusoma ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an. Buli wooba ng'oyagala omukisa mu bulamu bwo, buli wooba ng'oyina ekintu kyonna ky'oyagala Allah akuteeremu omukisa, weekwate ku kusoma Qur'an. Oba kisomereko Qur'an oba kisomeremu Qur'an. Wekiba kifo ng'oyagala kibeeremu omukisa, oyina bizinensi yo oyagala Allah subhanahu wa ta'ala gikuteeremu omukisa, somerawo Qur'an. Oyina amakaago oyagala Allah akuteeremu omukisa mu mukyala wo, mu baana bo akuteerewo omukisa, ewaka tewabulawo Qur'an, tewabulawo okusoma ku Qur'an. Gwe buli wooba ng'oyagala baraka ku kintu kyonna, kibe kidduka nga Allah akikuwadde, oyagala Allah akikuteeremu omukisa, somerako Qur'an. Gwe buli kintu kyonna kyoyagalanga Allah akuteeremu omukisa, weekwate ku Qur'an. Lwaki? Ku lw'ensonga nti washibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye yayogera yagamba nti wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Qur'an eyo gye mulaba, gye mutunuulira, gye muyina, gye muzanyisa, gye mufuula ng'ekitalina makulu, Allah agamba nti wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Allah agamba nti ekyo kitabo ekyo kyolaba ekyo kyetufudde ekitalina makulu olwaleero, Allah agamba nti yakissa nga kirina barakaati, kirina emikisa. Kati omuntu buli wooba ng'oyagala omukisa, buli wooba ng'oyagala baraka mu bulamu bwo, weekwate kusoma ki? Qur'an. Buli wonna woyagala Allah akuteerewo omukisa, weesomerawo Qur'an. Kyova olaba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza maka okubeera nga tusomeramu Qur'an. Yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam mathalu lbaiti alladhi yudhkaru llahu fihi walbaitu alladhi la yudhkaru fihi llah. Yagamba nti ekifaananyi ky'amaka agasomerwamu Qur'an, agoogerwamu ku Allah subhanahu wa ta'ala, agajjukirwamu ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'ekifaananyi ky'amaka agatogerwamu ku Allah, agatasomerwamu Qur'an, yagamba nti kamathali lhayyi walmayyit, kiringa kifaananyi kya mufuna mulamu. Gano amaka newankubadde oyinza okugalaba nga geeyagaza, balimu beeyagala, naye wegaba nga tegaliimu Qur'ani, tegasomerwamu Qur'ani, omukyala tamanyi Qur'ani, omwana tebamanyi Qur'ani, omusajja
omusajja tamanyi Qur'ani, tafuddeyo kweyigiriza Qur'an, tafuddeyo yigiriza baana Qur'an, tayina ki, yagamba nti eyo ennyumba ebanfu newankubadde osobola ogiraba nga erina ebibala. Kakati ate ennyumba oyinza ogiraba ng'oyinza olaba embeera yaayo si ennungi ennyo, naye ebbanga lyemala ng'ejjukirwamu mu maaso ejjukirwamu Allah, esomerwamu Qur'an, eyogerwamu ku Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah, maaso ga washibo Allah subhanahu wa ta'ala. Ennyumba eyo eyagalwa nnyo okusinga amayumba 100 agatogerwamu ku Allah, ne ugaba g'abagagga, ne ugaba g'abakulembeze, ne ugaba g'abafu, nga balina buli kimu kintu kyonna. Ebbanga lye gamala amayumba 100 nga tegogerwamu ku Allah, nga waliwo ennyumba emu ne weebanga ya mwavu esembayo ku kyalo, maaso ga washibo Allah, amaka ganeena aga wansi gano gasinga okwagala. Ate mu bulamu bwo ng'omusiraamu, mu bulamu bwaffe ng'abasiraamu, oyina fuba nnyo okulaba ng'okolerera kusanyusa Allah. Yagamba omumanyi omu n'agamba laitaka tarda wal anaamu ghidaabu, ai Allah wange abantu bonna ne bebeera banyiivu, ebbanga ly'omala nga gwe ai Allah wange oli musanyufu gyendi, byonna sijja bifaako. Kakati gwe nga mu bulamu bwo oyina kubeera ng'okolera kusanyusa ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wabanga alaba ennyumba yeeyo eyogerwamu ku Allah, mu mbeera gy'ogirabamu ggwe ng'eyogerwamu ku Allah, eyosomerwamu Qur'an, maaso ga washibwa Allah, kimanye nti esinga ennyumba zonna eziri ku nsi kuno newe ziba z'abagagga nga benkana ki, naye nga tezogerwamu kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ensonga esookera ddala mu bulamu bwaffe ng'omusiraamu, wa mu bulamu bwo ng'omusiraamu, buli wooba ng'oyagala baraka, buli wooba ng'oyagala omukisa mu bulamu bwo, qira'atul Qur'an, okusoma ekitabo kya Allah Qur'an, gyekwateko. Abantu bangi tuli mu nsi muneeno nga tetumanyi kusoma Qur'an, ng'ate tetufuddeeyo, ng'era bwe batugamba okuyiga okusoma Qur'an tulabira ddala nga bizibu. Kuba kafaananyi nga bagambye nti ogenda ku kyeyo, bagenda kuwa buli mwezi bagenda kuwa miliyoni nga 10 zigenda kuba nga ziyingira, kubanga onayogera ku miliyoni ojja kulaba ezo ne wano osobola ozokola ki. Naye bagambye gy'olaga buli mwezi ogenda funa nga miliyoni meka 10, naye iteekeddwa okuba ng'omanyimu okwogeramu Kawarabu. Olaba omusajja oyo wakola ijtihaadi n'akola juhudi n'ayiga okwogera Oluwarabu lwe yazaalibwa tamanyi, ku lw'ensonga nti alina kyagenderera kukola ki, ayagala agenda afune ki. Naye ate ffe ekinene ekiri mu Qur'ani, olw'ensonga nti tetumanyi buzito bwa Qur'ani tetufuddeeyo. Kyova olaba basobola okukeera ku makya ne bagamba nti waali efuddeko n'oyiga okusoma Qur'an, waali efuddeko n'oyiga okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ogamba ebyo bizibu, n'ogamba ebigambo bizibu bikalubu, okakasa bikalubu okusinga ebyo by'omanyi. Bantu bangi nga tumanyi kompyuta, bantu bangi ng'osobola okusala omuntu n'omusalaasala, baddokita n'asala nga buli kantu konna, ebyo byonna bintu tubimanyi. Naye yo Qur'an olw'ensonga tetugiwadde, tetugimanyi kifo kyayo, kugamba mu bulamu bwaffe tetugitwala nga kintu ky'amakulu nnyo, kyova olaba tetugikola ki, tetugivaako. Kyova olaba basobola okugamba nti weefeeko oyiga okusoma Qur'an n'omaliriza ng'ogamba nti Qur'an nzibu. Qur'ani tebangako nzibu, gwagizibuwaza olw'ensonga nti tomanyi bukulu bwayo. Senga obadde omanyi obukulu bwayo yalibadde nnyangu nnyo. Ne bwekyo manya nti ekimu ku bireeta baraka mu bulamu bwo ng'omusiraamu, mu bulamu bwo ng'omukkiriza, kwe kubeera nga weekwata kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'anul Karim. Mu nnyumba amaka go okusomerayo Qur'ani, ku mulimu somerayo Qur'ani, abaana bo bayigiriza okusoma Qur'ani. Fuba nnyo okulaba nga buli kintu kyonna mu bulamu bwo okyekwasa kuki, ku Qur'an. Eyo ensonga esookera ddala ereeta baraka mu bulamu bwaffe ng'abasiraamu. Ensonga ey'okubiri ereeta baraka oba ereeta emikisa mu bulamu bwaffe, amanyi bannyonnyola attaqwa, taqwallahi wal imaanu billah, au attaqwa wal imaanu billah, okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumukkiririzaamu oba n'obukkiriza, okutya Allah n'obukkiriza. Omuntu buli wooba ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mukkiriza mu mutima gwo, kiba kitegeeza nti ogenda kwewala ebintu byonna ebigenda okuviirako okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga omutya, otya ebibonerezo bye, otya okumunyiiza, otya olunaku lw'ogenda okuyimirira mu maaso ge.
wal iman okukiririza omanyi nti biki by'olina okukolerera jjana, okolerera kuwona muliro, okolerera kuwona bibonerezo bya muntaana, ebintu by'okolera by'amaanyi. Kakati buli muntu wawangalira mu mbeera eyo ng'alina ttakuwa mu mutima gwe, ng'alina n'obukkiriza, agenda fuba nnyo okulaba nga tanyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyanaaba akoze ekyo kigenda mumuviirako Allah subhanahu wa ta'ala okuteeka baraka, okuteeka omukisa mu bulamu obwo. Abantu bangi ffe tulowooza okufuna emikisa tulina gatta kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Buli woogatta ku Allah manya nti weereetedde bizibu, kubanga owaddeyo ogenda kuba mutango gw'ekyo. Omusajja omu yayogera n'agamba nti buli muntu yenna agenda kuba mutango gw'ebyo bye yakola ku lunaku lwa qiyama. W'obanga wakola bibi ku lunaku lwa qiyama manya nti gwe agenda okuweebwayo eri mu muliro. Si bibi bye bigenda okuyingizibwa mu muliro, gwe kennyini yabikola, gwe agenda okuguyingira. Woba wakola birungi, gwe agenda okuyingizibwa ejjana. Si birungi bye bigenda okuyingizibwa ejjana, wabula gwe kennyini. Nabwe kityo tya Allah subhanahu wa ta'ala, buli w'obanga oyagala baraka, buli w'obanga oyagala omukisa, tya Allah subhanahu wa ta'ala. Munoonyayo omukisa yonna gy'ogunoonyamu, fuba nnyo okulaba ng'ogunoonya mu nnoonyo ey'obuvunaanyizibwa. Fuba nnyo okulaba ng'ogunoonya mu nnoonyo etagenda kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nnoonyo ezitanyiiza Allah mwe muli okumutya. Kyovulaba Allah ya aya gye twatandikideko gye yagamba nti walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Senga abantu baali batya Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wattaqaw nga bamukkiriza, balina obukkiriza mu mitima gyabwe, wattaqaw nga bamutya n'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Twali bagguliddewo emikisa, twali bayiiridde emikisa. Naye lwaki emikisa tegiri mu bulamu bwabwe? Ku lw'ensonga nti tebalina ttakuwa, tebalina bukkiriza mu mitima gyabwe. Kyova olaba buli kyokwatako tekikwatayo, gwe buli kyotuukako n'oyagala okukola nga kifa, buli kyogezaako kigaana bugaanyi. Lwaki? Weekebere, wandibanga mu bukkiriza bwo mulimu ekibulamu, wandibanga olina by'okukola ebyoleka nti totya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwe kujja baraka mu bulamu obwo. Kakati omuntu buli wabanga alina ttakuwa, buli wabanga alina obukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga amuggulirawo barakat, agenda kubeera nga amuggulirawo emikisa. Ensonga ey'okusatu gye tujja okubanga twogerako albasmala, omuntu okuyitiriza okusoma erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, ekigambo bismillah, okwogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, okumwebaza Allah, okusoma erinnya bismillah, okubeera nga buli kyogenda okukola okulembezaamu kwogera kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu buli waayitiriza okwogera ku Allah, buli waayitiriza okusoma edduwa ez'enjawulo mu bulamu bwo, Allah subhanahu wa ta'ala akuggulirawo ebibadde byekutte ne byeta ku lw'ensonga nti oyogera kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. So buli wobanga oyagala baraka mu bulamu bwo, buli wobanga oyagala omukisa, yitiriza nnyo okwogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, okwogera ku Allah, okumutendereza, okumwebaza Allah, okumwenenyeza. Yitiriza nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, olunaku lumu omusajja omu yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza, n'amugamba, ya Rasulallah, ya owange gwe mubaka wa Allah, mbulirayo omulimu nga senga omulimu ogwo mbanga ukoze obambu kwegamba namirayo ekigambo nga wenakikwatako Allah subhanahu wa ta'ala ajja kunjagala, ajja kunsaasira, ajja kuntaasa ebizibu ebisinga. Nabbi kye yamugamba nti la yazaalu lisanaka ratban min dhikrillah, nkulamira kubanga olulimi lwo kaseera konna luba lutoberevu ku lw'ensonga nti lwogera kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yani olulimi lwo terukalanga, ne bukeera ku makya n'omala essaawa nnamba nga toyogedde kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo wonaakikola mu bulamu bwo, Allah agenda kuggulirawo ki? Baraka. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ebigambo bingi nnyo, ebintu bingi nnyo bye yatukubiriza okubeera nga kwegamba tukola ki? Tuteekamu ki? Tusomerako erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, ku lw'ensonga nti buli muntu w'osoma erinnya lya Allah, buli w'osoma edduwa ez'enjawulo, Allah akuteera baraka muki? Mu bulamu bwo. Tewali mulimu gwonna gukolebwa, tewali nsonga yonna mu busiraamu gy'osobola kukola ng'ekkirizibwa okuggyako ng'ekintu ekyo osobola okkisomerako edduwa.
osobola okisomerako erinnya lya Allah ng'ogenda okutambula waliwo edduwa gy'olina okusoma ng'ova ewaka bismillah tawakkaltu ala Allah nabbi yagituyigiriza ng'okomyewo ewaka ng'oyingira ng'ogenda okulya ng'ogenda okwambala olugoye olupya olugoye olugjamu buli kintu kyonna edduwa y'ekifo ekipya edduwa gy'osoma ng'otuuse ku mulimu ebyo byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabituyigiriza edduwa ezo ez'enjawulo yazituyigiriza lwaki yazituyigiriza nti buli lwoyitiriza okusoma edduwa ezo buli lwoyitiriza okusoma edduwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okumwogerako okumutendereza Allah akugulirawo barakati akutaasa obulabu obubadde bugenda okutuukako akutaasa shayatini akutaasa amajinni akutaasa ab'ebiiso akutaasa ebintu bingi buli wokwekwata kukusoma erinnya lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba mu hadithi ezimu oba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ennyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yalinga nkola ye mu bimu ku bimunyumizibwako era nga yagamba nti idha dakhala arrajulu baitahu fadhakara Allahu ta'ala omuntu wayingira ennyumba ye ng'ovudde ku mulimu ng'okomyewo ewaka n'ojjukira Allah ng'oyingira inda dukhulihi ng'oyingira mu nnyumba yo wa inda tahamihi n'otakoma ku ekyo mu kaseera k'okulya n'osomerawo edduwa awo ng'ogenda okulya n'osomerawo edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba qala shaitan mu kaseera ako egamba li ashabi mikwano gye la mabita lakum wala asha olwaleero waneeno wetuli tewaliwo kisuulo kyonna tetwali wetugenda kusuula musajja yasomye erinnya lya Allah wala asha tetulinawo yadde ekyeggulo tukwate kubo tugende tunoonyeeko byebyo ebizibu byosanga byetufuna mu budde obw'ekiro mu budde obw'emisana shaitaani yadduse wamulirwanawo nga olw'ensonga yasomye basimala yasomye edduwa y'okuyingira mu nnyumba we yamaze okuddukayo yazze epaala yazze noonyawo weddukira yatuuse wuwo tewasomedde bisimillah ng'oyingira ewaka tewasomye edduwa yakuyingira waka museera kyokulya tosomye edduwa awo shaitaani ng'eyingirawo ng'olya olowooza olya kombo tolya olya na shaitaani bwetumaliriza nga tukaaba ebizibu era bannange nze nina ebizibu bingi nnyo simanyi lwaki buli kyenkwatako tekikwatayo simanyi lwaki bannange simanyi lwaki buli kyentuuseewo bannange ebizibu ne tubikaaba naye ng'ekituufu kya byonna tubikaaba lwa nsonga nti okwogera kwaffe ku Allah subhanahu wa ta'ala kutono tumwogerako tuwemulugunya nze simanyi katonda oba namukolaki gwe oyinza kukola ki katonda kati gwe weetunulamu gwe oyinza kukola ekitakolwangako nekinyiiza nnyo katonda nekiremuleetera n'okuba nga akola ki ekituufu gwe atakoze ebintu bireetera baraka mu bulamu bwo yitiriza okwokera ku Allah buli woomanyi nti eno dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagituyigiriza fuba olaba ng'ogiyiga ng'ogisoma okumanya ensonga eyo nkulu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okulituyigiriza edduwa ezisembayo ng'ogenda mu khala ng'ogenda mu ttooyi ng'oyingira mu kaabuyonjo nabbi n'atuyigiriza edduwa gy'osomerawo ng'ovaayo nabbi n'atuyigiriza ezo edduwa zonna zireeta baraka mu bulamu bwaffe seeyo yokka abantu abasinga tulowooza nti nabbi n'atuuka n'okutuyigiriza edduwa ng'omusajja ogenda kwegatta ne mukyalawo mu kikolwa eky'obufumbo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ateekawo edduwa nnamba kyewuunyisa omusiraamu nga wallahi ebbanga lyomaze mu bufumbo tosomangako ku dduwa yakwegatta na mukyalo temugisomangako naye ate ng'ogiwulira ng'era baseeka bagisomesa ng'ogiwulira abantu bangi nga wallahi mu bulamu bwe tasomangako ku dduwa yakwegatta na mukyalawo wali ogisomyeko gwandaba wali ogisomyeko wali okeddeko ku makya nga mugenda mu kikolwa kyammwe eky'obufumbo n'ogamba mukyalawo n'omujjukiza nti owange edduwa abasinga abagamba nze naweddeyo dda owaweddeyo gwaayo biki somanga edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza edduwa gisome woba togimanyi genda ogyeyigirize mugendo noonya seeka omubuuze edduwa esomerwa waneeno edduwa y'ekintu kyonna gy'otamanyi buuza seeka ajja kunnyonnyola nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza n'atugamba nti abange omubanga mugenda eri bakyala bammwe musomenga edduwa eno n'agamba nti allahumma jannibuna shaitan wa jannibu shaitan ma razaktana اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا etegezaaki etegeza binene wammanga allahumma ay allah mulezi wange ay allah mulezi waffe jannibuna shaitan ay allah tukusaba otwekingirize shaitani gitusembereze wala nnyo
gitusembereze wala nnyo shaitan tukusaba gitutaase wajannibu shaitan ma razaktana ai Allah ne gutuna kyonaabo tugabiridde mu kikolwa kineno kye tugendamu tukusaba obeere ng'okikingiriza shaitan edduwa tosomebwa mwenzi ng'ali mbwenzi olina gisoma ng'oli mu halali soma edduwa gyekwateko edduwa Allah jabbagabirira abaana ng'abaana balina baraka ng'abaana bajjudde emikisa ng'abaana naye tuzadde abaana bantu tuli ku nsi kuno eno muzadde abaana be batigomya ensi be babonyabonya ebyalo omwana watuuka ku ssomero yakyankalanya bwe bakubuuza wamusomera edduwa mwasoma edduwa nga mugenda okwegatta wallahi nali nyubeddeyo wali oweddeyo kyekyo ekizibu essaawa zino kyoliko kati oyina kukola nnyo oyina musabira nnyo omwana oyo gw'otaasabira dduwa nabwe kifuba nnyo okulaba ng'omusiraamu buli wonna nabbi sallallahu alaihi wasallam oyagamba nti eno dduwa gisomerewo fuba nnyo laba ng'ogiyiga eyo dduwa nayo tugyekwateko biidhnillahi taala egenda kyusa kinene nnyo mu bulamu bwaffe nti buli muntu waba ng'agenda emu ku process ezireeta omuntu mu nsi muno eno ye process y'okwegatta mukyala n'omusajja ne beeba nga bakola ekikolwa ky'obufumbo ekikolebwa kakati eyo process buli webanga eyitibwamu mu makuba agasinga okuba amatuufu omuntu omukyala gwewegasse naye muwoowe babawowa bulungi muli bafumba abamanyikiddwa mu mateeka g'obusiraamu si kyekyo kyokka edduwa mugisomye Allah tayinza bbawa mwana ng'agenda kubeera kisassalala tayinza bbawa mwana kigenda kubeerawo nga kyanayana ajja bbawa omuntu ajja bbawa omwana agenda okubeera obuvunaanyizibwa naye ebiseera ebisinga twerabira edduwa eyo kyova olaba abaana betuzaala tebalina baraka buli batuuka n'otuuka n'ozaala omwana n'ogamba nze okuva we nazaala simanyi na bizibu oba byavaawa kaakati bannange tewasoma dduwa yitiriza nnyo okwekwata kukujjukira Allah subhanahu wa ta'ala y'ensonga ey'okusatu gye twogeddeko ey'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okuyiga edduwa ez'enjawulo mu bulamu bwo ng'omusiraamu fuba nnyo okulaba ng'weyigiriza edduwa basireeka basomesa amaduwa ag'enjawulo edduwa ebitabu gyebiri ebiyigiriza edduwa abawalimu basomesa waliwo ebifo ebyenjawulo basomesa abantu babayigiriza edduwa bukwegamba edduwa ne zibeera nga dduwa nnyingi gwe buli woowulira nti wano bayigiriza dduwa kusaba Allah waliwo edduwa gye bayigiriza eyo giyige fuba nnyo okulaba nga woobanga oyina edduwa gy'osanze nga bagamba nti eno tetwogerako wabula woobanga osisinkanye nti wano bayigiriza dduwa fuba nnyo okulaba nga ovaawo ng'edduwa eyo gikoze eki ogikutte fuba nnyo okulaba bagamba nti eno dduwa ya kino tovaawo okujjako ng'osoose gikwata kubanga egenda kuba nsonga egenda kukuleetera baraka mu bulamu bwo y'ensonga ey'okusatu okuyitiriza ennyo okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okusoma edduwa ku buli kintu kyonna ensonga ey'okuna gye tugenda okwogerako al ijtimaa ala taami wa ba'd al at'ima omuntu ensonga ey'okuna ereeta baraka mu bulamu bwaffe baraka ewaka baraka mu bulamu bwaffe ng'abantu baraka mu buli wantu mu bifo ebyenjawulo al-ijtimaa ala taam okwekuŋŋaanyizaako ewamu okuliirako ewamu y'ensonga eyo nsonga nayo nkulu mu nsonga ezireeta baraka mu bulamu bwaffe abantu bangi nga wallahi okuva wawasa omukyala n'abaana ne mubazaala totuulangako wakana kulyako n'abaana bo nga muliirako ku ssaniya emu muliirako ku sowaani emu mutuddeko ku lujjuliro kyova olaba bakadde baffe abaakulembera bajjajjaffe edda baayinanga baraka basimbanga ebintu mu nnimiro ne bikula ebintu ebyokulya tebyaggwangawo waka nemubeera nti ebintu byonna byabeerangawo ku lw'ensonga nti baayina enkola y'okuliira ewamu naye ffe olwaleero kasita tuwayawukana buli omu aliira kasowaani ke atudde eri n'atuula ono asitamye eno mu ntebe naye n'asitama oli wuuli eri omwana wuuli eri kwegamba ne tubeera nga tulya mu mbeera eyatali ya buvunaanyizibwa Allah n'ajja baraka mu mmere n'ajja baraka ewaka n'ateekawo buli omu alina obusungu ku munne omuntu akolako katono nnyo okwo kuyomba empiziizo lwaki ku lw'ensonga nti tetwegattirako wamu kuliirako wamu buli abantu we bayitiriza okuliirako ewamu ekisookera ddala kireeta baraka ekyokubiri kireeta amahabba okwagalana wakati waffe kiyigiriza n'okuyigiriza omwana empisa nti omwana olyeko n'omwana wo ajja kukuswaza lumu muli ku bugenyi
temwamanyira kulira wamu mwana babatadde ku lujjiriro mugenze mulidde babali agenda asikeyo ekifo eri maaso g'oli lwaki ye teyabimanyira yamanyi buli kyalaba ku lujjiriro ayina kolaki ayina kulya weeyigirize ng'omusiraamu weeyigirize ng'omukkiriza fubanga nnyo okulaba nga ebbanga tomala kiseera kinene nga toliddeeko nabeewuwo abeewufu tweyigirize embeera ey'okuliirako ewamu emmere eyo ey'okuliirako ewamu eririmu baraka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu bigambo bye yagamba nti kulu jamia abange mulyeko wamu muliireko ewamu temweyawulayawula kubeera nga buli omu aliira ku kasowaani ke buli omu omwaka mulamba ne mubeera nga ebbanga lyonna buli omu aliira ku kasowaani ke. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fa inna albarakata fi ljamaa mazima ddala baraka emikisa giri mu kuliirako awamu. Okuliirako awamu awo waliwo baraka waliwo emikisa mingi. Kakati nga tonnabagenda simanyanga wajjajja simanyanga bikoze bitya wabuseka simanyanga bikoze bitya kubeera nga akusomera dduwa kufuna mukisa gwe kennyini ewakaawo teekawo ensonga ezigenda okuviirako okufuna emikisa ewuwo. Emu ku nsonga kwe kulyako ewamu kwe kuliirako ewamu nga muliira wamu gwe mukyalawo abaana bo muliireko ewamu. Tekitegeeza nti omunaaliirako ewamu nti olwo kati omwana gyetandika okulaba mubirevu nti ajja kuba takyakuwa kitiibwa kireeta amahabba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yasinga okwagala ennyo ummene era yali asinga okumanya ebintu ebyenjawulo naye tukubiriza n'atugamba nti abange muliireko ewamu ku lw'ensonga nti omuntu buli obayitiriza okuliirako ewamu wasibwa allahu subhanahu wataala abasiza baraka. Abantu abasinga beekwasa nze wendiira ku ssaniya wendiira ne mukyala wange sikkuta wenda n'abaana bange ani yagamba nti sikkuta tokkuta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'agamba nti fa ta'amu lwahid emmere y'omuntu omu senga aba asazeewo ne muliira wamu eyo gy'olaba ng'ey'omuntu omu eyo ofumba kilo 2 waka buli lunaku kilo 2 ne muzikalakata ne muzimalawo olunaati mugenda baka buli omu abega gwefumba kendeezaako olabiwo munaateeke wamu olabuba tebamale abadde afumba kilo 2 ojja laba nga ne kilo emu ekumala ne hafu ng'etandise okuba mala ewuwo naye lwaki olw'ensonga nti muliira wamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba fa ta'amu lwahid emmere y'omuntu emu yakfi lithnain esobolera ddala okumala abantu ababiri wa ta'amu lithnaini yakfi thalatha n'ey'ababiri esobolera ddala okumala abasatu n'ey'abasatu esobolera ddala okumala abameka abana senga baba beegattidde wamu ne baliira wamu kubanga Allah ajja kussaamu baraka kubanga Allah ajja kussaamu ki baraka. Essaawa zino eno ofulumya nnyo ssente ku bintu byewaka ng'ogula ebintu bingi oba emmere oyina gula nnyingi enva ogule bweziti olw'ensonga nti temuliirako wamu yiga okulyako n'abeewuwo mujja laba nga n'okukekkereza kujja kubeerawo naye buli we musalawo buli omu alyekake okwo kwe kusipeedinga kwogenda okuwulira nga buli nnaku osaasaanya n'ogamba oba nze nabaaki yembeera eyo y'ensonga ey'okuna okukuŋŋaanirako ewamu nga tulya oba okuliirako ku kijjulo eky'omulundi ogumu. Ensonga gye ngenda okusembyayo biidhinillahi taala olwaleero mu nsonga ezireeta baraka mu bulamu bwaffe mu bulamu bwo ng'omusiraamu gye nja okusembyayo olwaleero almaalu lhalal okukozesa essente za halaali mu bulamu bwo ng'omuntu fuba nnyo okulaba buli w'oba ng'oyagala omukisa nga ssente z'okozesa za halaali ng'ebintu by'okozesa bya halaali buli w'onaaba ng'okozesa ebintu ng'ebintu ebyo by'okozesa si bya halaali baraka toyina mu bulamu bwo. Weziba ssente nga ssente z'okozesa si za halaali baraka tokola ki toyina teziri mu baraka. Wabanga mukyala gw'oyina ewuwo nga si wa halaali manya ne baraka tewakola ki olunaku lwe wamuyingiza ewuwo nga si wa halaali baraka lwe zaafuluma paka waalifuuka wa halaali Allah alyoka akuddiza eki baraka mu bulamu bwo. Olunaku lwe wayingiza ssente ezitali za halaali mu nsawo zo n'okkiriza n'ogamba nti olwaleero nzikiriza bisimillah embeera ennyize ne wooba wasoma basimala naye nga ssente ze wayingiza wallahi za haramu togenda kufuna baraka mu bulamu bwo paka woonaazijja mu bulamu bwo ssente ezo. Abantu bangi tukaaba tugamba nti ebintu bye tukola tebikyalimu mikisa tebikyalimu baraka olw'ensonga nti essente ze twabiteekamu
essente ze wabiteekamu ebintu ebyo byokola zaali za haramu. Omulimu gwokola olwaleero gamba simanya nti ebintu ebikyavaayo buli kyenkwata buli kinze nteekayo ze zifa. Ensi omusingi sente wazijjawa? Wazijja mu riba. Riba kitegeeza ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu wagenda nakkiriza n'agamba nti kandye riba aba ayimiridde sayidi ne Allah ayimiridde sayidi, sawa yakulwanagana. Ofunyiza olwanagana nani? Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Essaawa zino ogamba nti byokola tebiriimu ki? Baraka. Byokola tebiriimu mukisa. Omusingi gwa sente ezo, omusingi gwa bizinesi gye wakola olwaleero gy'ogamba ekufukidde ekizibu gwali gutya? Sente zaali zaaki? Wazijja mu riba. Sente wazikuba ku bantu. Abantu bangi balina enkola eyo, simanyanga nkubye kugundi obukadde webuti kangende nkole bizinesi. Wallahi n'ozikuba ku muntu ne wona akola bizinesi nga bizinesi eyo yesinga mu ggwanga munene obunene, baraka temugenda kubeera ku lw'ensonga wazikuba bukubi, tezirimu baraka, sente za haramu. Kati buli woba ng'oyagala baraka, buli woba ng'oyagala omukisa, fuba olabanga ekintu ky'okozesa kya halal mu bulamu bwo. Sente zibeere za halal, kyala abeere wa halal, abaana boozadde babeere baana ba halali. Abantu bangi bewooza simanyanga nze abaana bisimanye oba abaana babaki, abaana benzaala babeeraawo tebategeera. Abaana benzaala abantu walira butwalizi sente, mbawe ntaddemu sente zange, kakati tabawulire oli wamuzaala mu halali, wazaala mwana wa haramu, ate oyagala abeeremu ki? Newankubadde Allah asobola okumuteekamu ye nga ye n'amuteekamu baraka, wabula wandimalirizanga gwe tolina kyomukoze eki kyomufunyeemu. Sente zonna ze wakozesanga za halali za haramu ng'okyasobola ozijja mu sente zo zijjeemu nga tekannatuuka kaseera weegombe kuzijjamu nga tokyasobola. Sente zonna ze wakozesanga za haramu ng'oba oliawo essaawa zino tokyasobola kuzijjamu, ne zijjaayo tokyasobola kuzizzaayo, yitiriza kusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasira akusonyiwe. Yitiriza kusaddaaka, kubanga okusaddaaka kimu kubireetera okubanga ensonga ebintu ebimu ebibi bikola ki? Uyitiriza zikwatamu mu sente ezo z'olina Allah zakuwadde, obanga wazikozesanga za haramu wakola bizinesi olwaleero kufukidde ekizibu, sente tukyasobola zizzaayo, ne bannanyinizo tokyabamanyi, wazikuba ku bantu oliawo wava South Africa nga abantu webava South Africa atuuse wano ayinayo zakubya atuuse wano atadde mu bintu sente, kati essaawa zino tokyasobola zikola ki? Tokyasobola zizzaayo. Yetiriza okusaba Allah akusonyiwe nga weyitiriza n'okusaddaaka. Ensonga zetulabye olunaku olulaleero zibadde 5 biidhinillahi ta'ala. Ensonga esookera ddala qira'atul Qur'an, okuyitiriza okusoma al Qur'ani kyekimu ku bigenda okuleeta baraka mulamu waffe. Ensonga ey'okubiri gyetwalabye attaqwa wal iman, okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'obukkiriza kimu ku nsonga ezireeta baraka mulamu waffe. Ensonga eyabadde zeeko yabadde albasmala, okuyitiriza okusoma basmala, okuyitiriza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kintu kyonna kyoba ogenda okukola, n'obeera nga oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'obeera nga okulembezaamu okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ebadde eyokuna al-ijtimaa'i ala ta'am, okwekuŋŋaanyizaako ewamu nga tulya mu bijjulo n'obeera ng'olirako wamu. Ensonga eyokutano gitusembezaayo yeyokukozesa sente, nga sente zetukozesa zivudde mu halal. Amanyi baajogerako ensonga nyingi, tujja kwongera okuba nga tuginnyonnyoka ensonga eyo biidhinillahi ta'ala. Saba washibwa Allah atuwa omukisa mu bulamu bwaffe, ataase ebikolwa ebitalina kukolebwa bantu, ataase okubeera mu bantu abajeemu, atusaasira atusonyiwe ensobi zetubanga tukuddemu. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.